Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliza webale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Lipooti eziva mu nkuubo amawulire agava mu Rwanda galaga nti nno nti gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo esasudde medias 13 omuwendo gw'ensimbi ogutabaliddwa lwa nsonga zino wammanga. Oli ku UG Update TV kosinza oba ng'otuwuliza. Bw'agala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osula buli nnyo twegattako gu mukwano gwange ali eyampuliza. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo. Tumanyi bulungi nti nno ennaku eziyise emabega eggwanga erya Democratic Republic of Congo gavumenti yaayo n'okuyita mu Minister of Finance baavuddeyo ne balangira nga bataddewo ebirabo sinziggu kwoyo yenna anaasobola obbalinkingako information akwataganya ku bayeekera bano ku bakulembeze b'abayeekera bano ab'akabinja ka M23 nga mwe muli Enanga, mwe muli Lawrence, mwe muli n'omukulembeze waabwe Ssaabayeekera, era ne bagamba nti ekirabo omuntu oyo ajja kukwasaako emikono ebiri. Kakati nno munnange tebakomye okwo. Amwe agava mu Rwanda lipooti eraga nti gavumenti eno eya Mwami Felix Tshisekedi eya Democratic Republic of Congo esasudde medias 13, esasudde media outlets 13 omumosa ne international media 7 omuli TV5 mode, omuli Al Jazeera, omuli ne Reuters, omuli ne Vao News, saako n'endala nkuyanja ez'awaka eziri domestic eziyingiza amawulire. Lwa nsonga ki? Tetumanyi nsonga. Wabula abakulembeze baayo balabikiddwa nga ababilivingirwa nti bali corrupted olw'okuteekako multiplication nti banga balowooza nti enguzi esobola okugenda mu maaso n'okuspreadinga obulimba nga bayita bannamawulire, nga bayita mu mukutu ogwa France, nga bateekawo obulimba mu ggwanga okusobola okulaba nga bayanisa obuyeekera obugenda mu maaso. Bagamba nti nno bamachineries baagala bakavaling up ba criminals, era nga bo babirivinga nti DRC kyegenda mu maaso n'okukola bo bakirabanga ekintu eky'obulabe eky'okuteekawo ssente okubanga babayigira information alinkinga ku bassaabayeekera. Kino kirabikanga ekitumbuula enguzi mu ggwanga nga erya Democratic Republic of Congo ng'omukwano gwange ali eyampuliza. Jjukira nti nno DRC weetuukidde okukola kino nga bapondoose ng'abayeekera babasinza amaanyi era nga bagenda beeyubula. Jjukira nti ebibuga 2 kati biba bifuga saako n'ebisaawe 3 omuli eky'Eggoma ekya airport saako n'ekibuga ky'Eggoma, Bukavu City saako ne Buvuma airport, byonna bye babifuga bye bagenda mu maaso n'okuba nga babiddukanya. Tebaakoma okubakola ne gavumenti empya ne balonda twalaba nga balonda bambasada bagavana abapya mu kibuga ekyo Goma ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. So mbufunze wandirowoozeza nti nno okukola bino byonna eggwanga lino gavumenti y'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo lifundiziddwa era nga tebakyalina option kyakusalawo okuggyako kati beekaninkiriza bwekaninkirize ng'omukadde egolola gyoba nti anaawanvuwa, kubanga bandibadde batuuse mu kaseera okuba nti petugambira nti batuuse okuba nga bateeseganya n'abayeekera bano basobole okuba nga bateeseganya ku demands zaabwe, kubanga abayeekera bongera ku advancinga buli lukya beeyongera maanyi saako n'okugaziya territories. Ate kati nawulidde bagenda kulumba kibuga Kinshasa
kitegeeza ki nti abayeekera bano bongedde okwadvansinga era Felix Tshisekedi kyalina okukola kwe kutuula n'agenda mu peaceful talks wamu n'abayeekera bano ab'akabinja ka M23. Obadde oli ku Yugi Update Civic osinzira okuba nga otuwuliriza. Golowooza ki mukwano gwange? Jyamu mu comment section. Golowooza gavumenti y'eggwanga erya DRC kyekola okubanga ewaayo enguzi okugirinkingako information w'abayeekera saako n'okusasula bannamawulire oba media houses ez'enjawulo okubalinkingako information gw'olaba ekikola kiina we kigenda giyambira okulaba nga bavuunuka conflicts zino oba kigenda kuba nga kisajjula busajjuzi mbeera. Nkwaniriza mu comment section. Mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.